Yes, okay, yes, right. Tugenda maaso. Atwene Chotera Film Productions bakutusizaako efirimu yaabwe ey'omulembe era nga tuno tugenda kuba tujjira babulambalamba mu bitundu ebyenjawulo. Evudde no bannaffe aba Duncan Digital Studios nate nga bulijjo abasangibwa ekyotera butereevu Uganda. Tutandika butandisa tukwanjulira Duncan Kataala ng'ate naye y'omu ku bazannyi ba firimu eno etandika. Sagala akunyumiriza bunyumiriza ate nate. Tutandika butandisa tugenda maaso. Ronald Omusiru azini Ronnie entandiko egenda maaso tulina kulika ndio subwa ntandiko akifananye batugamba nicho muhendo enjo ng'akwereza nga jjajja entandika butandisa egenda maaso ate nate bagamba ni Mwesije Alex Kusikurene ntandiko wa firimu egenda maaso mbulambalamba teno netandika emanyikiddwa nga kyakudduse Duncan Kataala ye yagitendeka ye producer waayo entandiko egenda maaso kati baabutuma ogenda okunoga emmwanyi amagezi abamu sibalina malungi babagaye banoga emmwanyi kuliko Ronald Omusiru yaawulula n'embisi abagaye kunoga mmwanyi kati ate ezitengedde si mmwanyi olidde mutandise okukola ebitakwatagana mugeze munoge mmwanyi embisi kali akawala ka lugambo nnyo ke kakagege buli kaseera kaba kasaamiliramu ng'olugegegege tobola bakayina olugambo tugenda maaso kati babagambe mmwanyi bazinoge tetuzitwalidde ku ndagala sibaleete buzibu okakasa luno olubatu luwera endebe kweganga era ebyana ebisirusiru ewaka tujja zibala tubala abalamuzi bagamba endebe ebewera baleeta lubatu bali mu kutagala tugenda maaso nagambye evudde mbanafu abakyotera film production era ogenda kuba gyetuusako bulambalamba firimu ku ssimu nga tukutuusako ebina Uganda eby'omulembe ate nate kati ogenda okudda eno waliwo ali mu kunaaba akalimiro musajja mukulu yaleeta ekitamba kati yamugaa lwakitagulwa ku ddagala ayagala okunyirira nga abasajja abalala naye nga totekubwa ddagala buli kaseera eba esiwuuse naye nga ttene eyitiridde okuddu n'essole yayitako kati ajambalira mu excess bwe tekuswaza yamugaa ebintu bino munayina okulabika n'engatto okyusa mwami munange omwami bw'obanga oyambala engatto n'eg'olubege n'otambula mu kkubo kati abantu abakulaba beeraliikirira ate ekiri ewaka olaba gwagikulira famire otunula bwotyo ate abali ewaka bano bakomyewo patata yange abaye mubadde ki onakaanira fuso ya munne mwakijjeewa leeta fuso Kataala kiki ekibalwa pane mubadde ki kula munno naye gwe mwana gwe buukidde wobeeramu ku magezi kati mwena mukite muleete wano muleete parking wali fuso kyava agisa wali mpya muli baana bange eri ku bijje tunulira kagega aliwa kali bagenda okubuuza kagega buli wawulira taata ng'ayita ye ng'amalamu omusubi kubanga ekigambo taata kitegeeza galamira mu maka agamu lwaki bano babeera balwana simanyi bibalwaza tuulaawo wamma ono yazanyira ku fuso yange obakasa fuso eyo yiyo gwe wagireese twala eri batandise okuyomba kati maama atunula maama ekinakani kyange nze nakironze kakate mundeekanira ekipira mazo kibajja kati muzeyi ng'agamba omupiira aguwambye ate agulabe gujyamu lugabire mupiira guno gulimu lugabire baana bampisa kati nga baga abaana bange njagala mubeeremu akategeera mwewala ebintu bino njagala mube nga mulekerawo okukayanakayana amaka agalimu abaana abakayanakayana bagakazaako ebigambo nti enkayana mu maka eri abato kirabika baba baana banjala abaana abatalya kukkuta nadde oyagala nnyo okuyiga owulire nabo obuuza ekibuuze bwe kityo kati muzeeyi yabagamba alina ebintu byagala obbannyonnyola kwemazaamu yabagamba babe nga beesonyiwa ebintu ebyokubanga balulunkana era omulugubu omungi guleetawo enkayana nga boolaba babadde bakayana buli omu ayagala abe nga yenna nnyini kati
kati omululu guno gwagala okubanga oyina buli kimu kyonna kyeguleeta n'agamba n'ensonga eno muli baawamu saagala mubenga mulwana siwali kulwana kati waliwo ekirala waliwo ekyambo naleese ekyambo kyange waliwo ekyambo kiri awo ekitamba ekyambo oli agambye bakiyita kyambo ebisigadde kati saagala mubenga mubuuza mubeere abaana bato abawulize bwe mbagamba temukwata ku kyambo ekyambo kiri mu ddiiro kiri wansi w'entebe tewabanga akwata ku kyambo w'okwatanga ku kyambo ekyo n'okisumulula wekiriba kitandika okukumira tokaabanga muzeeyi yakwasiddwa obuvunaanyizibwa obw'ekyambo tunuulira njagala olabe okiwulidde kati buli omu yabakuutira obutakizannyirako ebiseera ebisinga omwana omuto omulaba n'omugaayi natti tesumululwa aba yagala nnyo amanye lwaki tesumululwa ye bw'ogisumulula kyekiddako kati muzeeyi yabakuutira obutakwata ku kyambo babeere baana bawulize okukola ekyo ekirabalagiddwa bakadde baabwe basobole okulabika nti baba n'empisa mu mitwe era babe bawulize kati weyamala obbagamba ekyo n'abatuma ku luzzi ng'abaana era abalina okutegeera batambulirawo kubanga bababuuliriridde omanyi omwana alikyusa mu mpisa oluvannyuma lw'okubuulirira omulabo babi omubuuliriridde abikutte muzeeyi kye bava bamwambaza lusejjeraye eri myaka gya busika kyentegeeza si yagigula nga tuyali ya busika naye ekooyo ekaddiye kati ono baamugulira essaati kataala erina okukola mpaka emyaka 15 egijja si bino byaggulira baana ngoye zibatuuka olwo ezimala obbalekawo muzisuule bannaffe nga bayitawo bagenda ku luzzi batumiddwa ate nga balina oggonda bannange mwangwe si batukuba kati banguwa si kuba ne babakanga vula ewaka egenda maaso misinde 22 gwaya basi nga bakkirira mugga balina okukozesa obwangu bagezaako okwefuula abaana bawulize obutaddamu kujeemera bakadde baabwe bwe babatuma erudda banguweeyo emugga banguwa emugga kuliko Ronadi omusiru Kagege omuwala ne Dankani Kataala be baana abazaalibwa baba bazaala be baani kaakati nga wayise emyaka 18 abaana bano balabika baafuuka bawulize okuva olwo n'olwaleero baba bagenda ku luzzi badduka ono essaati agikuumye Kataala baagimuwa muto naye sebeera erabika ejja kukola ne mu bukadde kuba ekyalinawo breathing space ekyalinawo essizza bakuze balinga basirikale kyova olaba n'ennyama ku magumba gaabwe ya muswaba yakukana bukanyi kakati mwana nali mpakuluzi mwana nga mpiseko ebidomola byange nga bina bulijjo mwana kati ngenda okukyama wali ewa Nattoolo nga njagala kumala ewa Nattoolo mwana ng'akayayi kasazeeko dda mwana kyokka ng'omukazi mwana yali wange mwana kufuna ku kintu ky'oyagala kati okufunanga ddiira ebintu bino saagala obireetemu muzannyo mukazi oba waŋŋamba omuntu era omutewekewo ebyaddala naye omusaawo mukekkereza yankola bubi atono alina engeri gyakwekula amapeera gafoono omusajja efirimu egenda maaso kati eno waliwo abakaanira amapeera babba ffene waabwe ne bamutereka ennaku 2 bulabo waliwo akomplaininga bavubuka b'oku kyalo batakuba misota baba bayizi kati baabano bagenda mu nku bali mu kuzinga nkata balina n'ebyayi ebinaazinga ensekeso kati bajja bayomba ffenne waabwe bamuziikuula bakweka amapeera gaabwe amatugunda waliwo agagwamu kava kati baba bakyakaayana ne basanga ono ava ku luzzi baasi oyo abadde akutomedde omulaba
aba tonna ntomera mwagala kusakanya nammwe kumbe bano baagala kubalusaawo lutalo Njagala okugamba kye kisemba. wamma njagala nkulabule Atomponinga kati atondabula ki omukazi wange. mwana kademu kange okagaza ki Agamba kakirabe n'enkolya agamba ono Judi gotu. okimanyi Judi gwayogera gwe twadde tugamba mukazi oli gwonootera n'okuwasa era kyovula abadde akutomera Tasobola kati noono ng'awakanyanze mu by'oku mukazi kumukwana. nagamba omukazi simukwana na bukwanye n'omukazi mwagala okwagala ku mutima n'okuyina bibiri bya njawulo kwata wano tokeka mu nzoleya buzoleya waliwo abataasa temulwana bannange omukazi kintu kitono nnyo oli n'assaawo olusalosalo kale ow'amanyi yasala wano sazeewo kola kyokola kyomuhendo Angel ono nno ng'akwereza nga jjajja Ronaldo Musiru wamu ne mwana mulenzi ono Duncan Kataala evudde mu Kyotera Film Production tulabagane akuume